kwebaza nnyo maama olw'omulimu omukulu gw'otukozeemu ate era n'omulimu ogw'okwanjula awamu n'okwaniriza. Twagala kwebaza nnyo taata waffe Professor olw'essaala ennungi etutadde mikono gya Katonda. Nga bwe nabategeezzaako nti akaseera ke tulimu eno ewammwe ku butaka ka camp meeting era ndi wano Kasana Luweero ensinzidde olusiisira luno nsazeewo divine service ne tugyongerayo eddakiika mu maaso n'abamaliriza wano jagenda butereevu ku kitundu divine service simbayo olunaku lwaleero eyo ey'akawungeezi waffe wano tuli mu saa 12 n'eddakiika 14 ez'oluggulo. Njagala kubeebaza maama church boards kati ziri 9 kubanga sabbiiti eziyise ebbiri emabega ne Kalule twamuteeseteese okufuuka church board. So twebaza Katonda nti obuweereza bwongedde okugaziwa. Weewaawo nga bwe mumanyi nti embeera yaffe ey'e Uganda tesobola muwendo gw'abasumba bangi kubeera mu kifo newankubadde ng'ekifo kirimu emirimu mingi. Tukyetaaga ennyo okusabirwa church boards 9 ku musumba omu yekka ng'ate nyina congregation za 30 ebisiba 30. Beera kkanisa nnyingi nnyo okuba ng'oziwa pastoral care nga buli emu ogikyalira ng'oyogerako n'abantu n'ensonga ez'enjawulo naye ng'ate obwo bwe buvunaanyizibwa tuyitira. Njagala kubaanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala kwebaza Katonda atuwadde omukisa. Obwenkya bwe twabadde wano twatunuulidde omusajja Erisa naye ensonga eyabadde enkulu kati w'omuddu w'omusajja wa Katonda n'omusajja wa Katonda ne tukizuula nti Erisa yali musajja wa Katonda naye yalina omuddu we nga talaba Erisa by'alaba. Erisa yali alaba magaali. Erisa yali alaba amagaali ag'omuliro. Erisa yali alaba ebyamagero bya Katonda. Erisa yali alaba ebikulu Katonda byateesiteese ng'era tewaliwo mbeera yonna emunyeenya naye ng'omuddu we ye tabiraba alaba balabe. Ne tugamba nti ebiseera ebisingayo tuba nga tukyali mu buddu ne mu busibe tuba tetusobola kulaba mikisa wakati mu kusomoozebwa ensi kwereeta okutwetoolooza naye awamu n'okukemebwa awamu n'okuba nga tuli mu busibe n'okusomoozebwa okw'enjawulo Katonda ateekawo emikisa omuzungu gy'ayita a blessing in disguise oba omukisa mu mbeera etategeerekeka eringa ey'ekisiraani naye omukisa ogwo gubaawo nga gwetaaga omwana wa Katonda okutegeera n'okubeera n'okulaba okwewaggulu kwe twagambye nti vision ekyawukana ne sight. Twagambye nti omuntu ateekeddwa okuba ne vision okusobola okufuna okubikkulirwa nti awamu n'okusoomoozebwa Katonda n'ateekangawo emikisa. Omuntu n'asobola okutappinga mikisa egyo Katonda gy'ateekawo ne mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Kituufu newankubadde abamu banyumirwa okukolera mu looses abalala naye ate necha y'omulimu gwaffe ogw'ekisuubuzi osobola you can only survive okusingira ddala mu biseera ebyakazigizigi nti ebiseera zibuzibu okola mu seasons n'omanya nti kati bwe gwaka nkola kino bw'etonya nkola kino. Seasons zino oba ku bantu abamu oba nnyangu bwe ze zikuwa okuba nga otambula mu bulamu bw'okuwangula. Naffe nno tuteekeddwa okukiyiga nti seasons zaawukana ez'obulamu. Waliwo seasons omuntu lwawulira ng'ali solo, omuntu lwawulira nga ggwawo ng'akeŋŋentereddwa naye season ezifaanana bwe zityo ate Katonda atuyamba okumusemberera n'okumulaba n'ayongera okutulaga butya bw'ali ne twongera okutegeera butya bw'afaanana kubanga Katonda waffe ye abeerawo ayogerwako ffenna tumumanyi ng'omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Sofa awo we twasira okugulawo emitima gyaffe okukkiriza nti Mukama waali walemu okubaawo okutiisibwatiisibwa kwonna okw'engeri yonna kwe tusisinkana newankubadde ng'okusoomozebwa kuzze. Eggulo ettuntu lya leero gye muli eyo ewaffe nga ggulo twagala okutunuulira ensonga. Waliwo ensonga ezoogerwako 3 oba ebyokuddamu 3 Katonda by'agaba singa omuntu abeera ng'asabye. Waliwo ebyokuddibwamu 3 Katonda by'agaba era nga tuteekeddwa okubirindirira mu kusaba tumanye
Katonda byaddamu era oteekeddwa okuzuula. Bw'ozuula kikuyambako nnyo. Waliwo abantu abasabira ensonga netuuka nemulwaza olw'okubadde agisabidde ebbanga ddene nnyo ng'alaba teddiddwamu, ne kimuleetera okutandika okubuusabuusa Katonda n'okweyongererayo ddala okuva awali Katonda. Lwaki? Kubanga ye alowooza nti bw'asaba tafuna kuddibwamu. Kati ensonga 3 zino nkulu nnyo omuntu okutegeera, kubanga bw'ozitegeera abakisa abasinga bazire bannyonnyola nti Katonda addamu ne ansa eya yes nti nkuwadde. Bwe tusaba mu maaso ga Katonda, Katonda atuddamu nti kituufu nkuwadde, era ebyo bye tusabye ne tubirabako nga Katonda abituwadde. Ekyo nno kyekimu ku bisinga okusanyusa ffe abaana b'abantu ng'essaala ze tulese mu maaso ga Katonda tulaba nga ziddiddwamu. Waliwo ansa ey'okubiri Katonda gy'agaba, bagiyita wait, lindako. Naye omuwandiisi omu Barnes yagamba nti when God puts you on the waiting list, you must do what waiters do. Waiters serve. So keep on serving as you wait upon the Lord. Agamba nti ansa ey'okubiri Katonda atugamba lindako. Ne bwe tubeera abalindirizi, abantu abo ababeera tulina kubeera baweereza. Olinda bw'oweereza Katonda waliwo emikisa egimu oba oliawo n'ebyo ebimu ku bye tuyayaanira ng'ozze ng'okisabira ebbanga ddene n'olaba nga takidda. Musaagalo gw'emmaanyi, waliwo byalwawo okutuddamu ng'ayagala okututeekateeka, kubanga waliwo omukisa oguyinza okujja gy'oli ogwalibadde omukisa ate ne gukufuukira ekizibu. Nga bwe mulabye abantu bangi nnyo bayayanidde nnyo oba oliawo okugaggawala ebyamangu. Abantu bangi nnyo bayayanidde nnyo ebintu ebimu ne bifundikira ng'ate bye bisinza okubaleetera amaziga n'okubonaabona. Olwekyo Katonda ayagala ateeketeeka obulamu bwaffe, emikisa gigenda okujja nga tegitufuukira bufuukizi kizibu, naye ng'omukisa ddala mukisa. So Omukama bw'abanga agambye lindako, kakkanako, beera mu kimpooza ekyokusaba n'okulindirira ate nga bw'oweereza mu ssanyu ng'omanyi nti kitaffe afaayo. Kubanga yatugamba mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu nti nga mumusindiikiriza byonna. Lwaki? Kubanga ye ateeka ku mwoyo. Amawulire gassanyu okutegeera nti Mukama okusaba kwaffe kwonna akuteeka ku mwoyo. Naye ansa esembayo abawandiisi bano gye boogerako bassebo ne bannyabo ye ya no. It is unbelievable nti Mukama ono atugamba nti musabe muliweebwa, alina ne ansa eya no, naye ng'ate nayo weeri. Waliwo abaana bano aba Kennedy, issomero liri wano, abamu mulimanyi, bayimba oluyimba ne bagamba nti neebaza amakubo gaggadde. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Neebaza essaala zaatazzeemu. Katonda bwe tubanga tumusabye mazima n'ataddamu ng'okusaba kwaffe kuli. Katonda bwe tumusaba n'ataddamu ng'okusaba kwaffe bwe tuli, Barnes yagamba nti ekyo kye kikyasinza okubeera ekirungi. Abantu basanyukira Yesu Katonda, abantu oba oliawo ne basalawo bagumiikirize Katonda bw'agamba nti wait, naye abantu tebasanyukira nno ya Katonda ng'agambye nedda. Naye ebintu byonna Katonda byatugaana newankubadde nga tubadde tubyagala, ebyo Katonda aba ataasizza bulamu, ate si bwa mubiri bwokka naye okusingira ddala obw'omwoyo oleme okuzikirira. Eriyo byataleeta. Lwaki? Nga olumwa nnyo mu mutima gwo. Olwekyo njagala kubategeeza nti waliwo n'ensonga endala nnyingi ezeegatta ku ekyo ezireetera okuba nga abantu babeera n'essaala ezitaddiddwamu. Era akawungezi kano njagala rather ettuntu gye muli eyo naye nga kawungezi eno ewaffe, njagala kutandika n'olunyiriri oluli mu kitabo kya Danyeri essuula ey'ekkumi olunyiriri 12. Danyeri essuula 10 olunyiriri lwa 12, Bayibuli egamba nti n'alyoka aŋŋamba nti totya Danyeri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo ebyo. Naye omulangira w'obwakabaka bw'e Buperusi n'anziyiza ennaku 21. Naye raba Mikayiri omu ku balangira abakulu n'ajja okunnyamba, ne mbeera eyo wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Ebigambo bino bikulu nnyo. Agamba nti Danyeri, kasubire nti network abanaayite kyankalanyi,
ebigambo bino bikulu nnyo. Agamba nti Danyeri bwe yateekateeka omutima gw'okusaba n'okunoonya Mukama, nga naffe bwe tuteeseteese emitima gyaffe okusaba n'okunoonya Mukama mu kiseera ekifaanana bwe kiti, Danyeri bwe yeeteekateeka n'asaba ku lunaku olwasookera ddala, malayika amukakasa nti okusaba kwo kwawulirwa, okusaba kwo nakutegeera. Katonda yakutegeera, yakufuna. N'ekyatwala ennaku ezisukka 20 nga Danyeri tannaba kuddibwamu, malayika n'amugamba nziza okutegeeza nti bwe nali nga ntumiddwa okujja okuddamu okusaba kwo osobole okutegeera ekirooto kye kitegeeza, n'enziyizibwa omulangira w'e Buperusi yali ayogera ku Sitaani. Agamba nti waliwo olumu essaala ezikeerewo okuddibwamu, kubanga waliwo olutalo mu nsi y'omwoyo, waliwo olutalo Katonda lwalwanaga oluusi nga tolaba, naye ng'olaba nti kyoyitamu kyokya, olaba nga Katonda atafaayo, naye nga mukwano gwaffe Yesu afaayo. Danyeri okusaba kwe kwawulirwa, and it took more than 20 days nga tannaba kuddibwamu. Si kubanga Katonda yali tayagala kumuddamu, amugambye malayika nti from the first day of your prayer you were heard, wawulirwa. N'okutumibwa n'entumibwa okujja okwanukula okusaba ku nga bwe kwali, naye n'enziyizibwa omulangira w'e Buperusi. Waliwo Katonda lwayanukula okusaba kwaffe, naye Sitaani n'agezaako nnyo okuteekawo ebijinji, Sitaani n'agezaako nnyo okulemesa tubeere nga batafunanga kusaba kwaffe okwo okuddibwamu kwako, tusobole okuggwamu amaanyi n'okkeŋŋentererwa. Njagala kubagumya bassebo ne bannyabo abooluganda, waliwo ensonga oba oli awo ze tusabidde ng'ennaku zisusse ne 21, ng'ennaku ezaali ennaku gyafuuka emyaka, ng'okusaba kwaffe tulaba nga tekuddibwamu. Njagala kubagumya okutegeeza Katonda waffe afaayo, okusaba kwaffe kwonna kuwulirwa, kubanga mu Peetero atugambye atya? Atugambye nti yateeka ku mwoyo okusaba kwaffe kwonna. Teri kusaba kwaffe Mukama kwatawulira. Obanga oli mu mmotoka ng'ovuga, essaala eyo gy'oyatulaawo Katonda agiwulira. Bw'obanga oli mu mmotoka ovuga, ne bw'obanga oli mu ffumbiro ofumba, ne bw'obanga oli ku mulimu, awo akaseera ako k'ofuna kalabika ng'ak'okusaaga, naye obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Wakati awo ng'osaba mu kimpowooze, ng'ebintu bingi ebigenda mu maaso, nga n'embeera oluusi gy'olimu tekukkiriza kusaba, buli ssaala ne bw'eba ntono etya, Mukama waffe agiwulira era mweteefuteefu okugyanukula. Ensonga eyo esooka nkulu nnyo. Oluusi essaala zikeerewamu olw'okuziyizibwa n'entalo ffe ze tutategeera ng'abaana b'abantu. Naye ate waliwo n'ensonga endala, y'ensonga ey'okubuusabuusa, when you doubt. Yakobo essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga bw'onaalusoma ojja kulaba nti okubuusabuusa kye kimu ku bintu ebirala ebireetera essaala z'abantu bangi okuba nga teziddibwamu. Okubuusabuusa kikyamu nnyo, kye kimu ku ebyo ebituleetera omutawaana. Kyava agamba mu ssuula esooka mu Yakobo olunyiriri olw'omukaaga nti naye asabenga mu kukkiriza nga taliiko kyabuusabuusa, kubanga abuusabuusa afaanana ng'ejjengo ly'ennyanja eritwalibwa empewo ne lisuukundibwa. Agamba nti kubanga omuntu oyo talowoozanga ng'aliweebwa ekintu kyonna eri Mukama waffe. Omuntu ow'emyoyo ebiri atanywerera mu makubo ge, oyo taliiko kyafuna okuva eri Mukama. Ensonga endala emu kuziziyiza okusaba kwaffe nga newankubadde twewaddeyo y'ensonga ey'okubuusabuusa. Esooka tugambye nti wabaawo okulwisibwa olw'entalo ffe ze tutasobola kulaba ng'abaana b'abantu, ng'olowooza oteekeddwa kubifunirawo, naye ng'ate Mukama alaba waliwo olutalo olw'amaanyi. Ensonga ey'okubiri, waliwo okubuusabuusa mu mitima gyaffe ffe ng'abaana b'abantu. Agamba omuntu ow'emitima ebiri alowooza nti nsabye naye Katonda anakikola oba taakikole, kandi nga tayimiridde. Bwe tuba nga twogera ne mukwano gwaffe nga tukkiriza nti Katonda alina obuyinza ku bintu byonna, nga tukkiriza nti Katonda alina amaanyi ku bintu byonna, kitwetaagisa okusaba n'okukkiriza nti Mukama tuleme kulekayo sayidi yonna ebuusabuusa egamba nti Mukama tagenda kubikola. Tukkirize nti Kitaffe alina amaanyi gonna agasobola okukola ku nsonga zaffe zonna. Ensonga endala nayo nga nkulu nnyo agiyita unconfessed sin.
ekibi ekyo ekitenenyezeddwa. Kino kyasumbwa nnyo Dawudi bw'onaasoma ekitabo kino ekya Samwiri ekyokubiri. Samwiri ekyokubiri bw'onaasoma naddala mu ssuula ye12 waliwo ekyaliwo ffenna tukimanyi nti omusajja ono Dawudi yakemebwa n'afuna mukyala Uliya, n'atakoma ku ekyo mu kwagala okubikkirira ensobi ze yali akoze n'atta Uliya. Naye ebigambo bigamba nti omusajja ono Samwiri rather Dawudi ate mukyala Uliya olwokubadde yali afunye olubuto lwe n'afuba nnyo okulaba ng'omukyala ono bw'azaala omwana ono abeera attached nnyo ku ye. Olunya olw'16 lugamba nti omukazi ono bw'onaatandika n'olw'14 omukazi ono yazaala, naye bw'azaala omwana n'alwala nnyo. Bw'alwala ennyo Dawudi n'ajja mu kusaba. Olunyiri kyeruva lugamba olw'16 Dawudi kyeyava amwegayirira omwana eri Katonda. Dawudi n'asiiba nga naffe bwe twasiibye leero, n'ayingira n'agalamira ku ttaka okukeesa obudde. Simalyosaeko mwanyinaze muganda wange, maama wange, taata wange. N'asaba n'asiiba mu nnyumba nga talidde kantu, n'agalamira wansi n'abeera awo ng'ali mu kusaba nga talya kantu, ayagala omwana awone. Naye ebyawandiikibwa bigamba awo abakadde ab'omu nnyumba ye ne bagolokoka ne bayimirira waali okumuyimusa okuva wansi, naye n'atakkiriza, so teyalya mmere nabo. Dawudi n'agaana kubanga omwana we yali alwadde, omwana amwagala. Kikwewuunyisa, Dawudi ono amaze okutta obulamu bw'omusajja, Dawudi amaze okutta amaka ga munne, naye Dawudi ono ayagala nnyo ate ye omwana gw'azadde mu mukyala w'omusajja gwe yasse. Kale ekyo tekyawukana nnyo ku bulamu bw'abaana b'abantu, nti oluusi ffe bwe tubanga tulina ekyaffe kye tutunuulidde tetufaayo nnyo ku balala n'embeera endala ezitwetoolodde, tufokasinga ku kintu kimu, ffe tufunyeemu tutya. Naye amazima gali nti abaddu ba Dawudi ne bakizuula nti omwana afudde. Dawudi nti n'ategeera nti omwana afudde. Dawudi bwe yategeera ng'omwana afudde, olunyiriri olw'20 lugamba awo Dawudi n'ava wansi n'agolokoka n'anaaba. Yali amaze okwesiiga evvu n'alinaabako, n'asaaba amafuta, n'anyirira, n'alyoka ayimusa ebyambalo bye, n'ajja mu nnyumba ya Mukama n'asinza. Dawudi kati abadde asaba ng'asaba kubanga omwana ali bubi. Naye omwana bw'amala okufa, ekyewunyisa, Dawudi n'ava mu bibukutu bye yali yeesibye, n'ava mu vvu lye yali yeesiize, nti n'amalirira n'ajja n'agenda n'anaaba, n'ayingira ne mu nnyumba ya Mukama n'asinza. Bwe yamala okusinza n'agenda n'alya n'emmere n'abiva nako. Abasajja ne bamugamba nti obwedde omwana tannaba kufa tolya mmere, omwana asooka kusuubira okubanga kati oli mu kusiiba, ate kati lw'olidde emmere. Dawudi kyeyava agamba nti omwana luli mbadde nsaba nga mulamu n'okusiiba kati tebikyagasa kubanga takyayinza kudda gye ndi okuggyako nze aligenda gy'ali. Dawudi ategedde kati we yagendera okusinza, yategeera. Dawudi yafuna omukisa ogulengera ku nsobi ze zazze ng'akola, n'akizuula nti Katonda agaanye bugaanye. Waliwo Katonda lw'agaana ku lwaki nga waliwo ekibi ekiteneezebwa, Katonda n'agamba sooka otunuulire ku nsobi yo nga Katonda kyafa mu byonna, kuba Katonda akimanyi bw'anaakuwa omukisa nga totunuulidde ensobi zo zozze ng'okola, bw'anaakuwa omukisa, omukisa ogwo kugenda kufuukira kikolimo na kisiraani obulireyo. Katonda tayagala tuleke mabanja maka mu bulamu bwaffe, ayagala buli kimu tukisetolinge, tutambule mu bulamu obujja obutali mu nsobi z'emabega. Dawudi n'akizuula nti abadde asiibira na bwerere enjala. Munansonyiwa okubamalamu amaanyi, naye eri abantu bangi ababeera mu kusaba n'okusiiba naye nga tekyetaagisa. Ng'ekisingako obulungi gye bali kwe kubanga beenenyeza abo be baasobya, ng'ekisingako obulungi kwe kubanga bali w'amabanja, ng'ekisingako obulungi kwe kubanga basettolinga embeera zaabwe n'enkolagana zaabwe n'abantu abalala balyoke balabe Katonda bw'abafukirira omukisa. Dawudi yakitegeera ekyo. N'ensonga endala nnyingi Bayibuli zeetuwa, gamba ng'okubula okukkiriza, ng'obutasonyiwa,
ng'obutasaba bwennyini. Katonda tasobola kukufaako nga naawe tosaba. Katonda ayagala nnyo abaana be abali connected ku ye. N'ensonga endala nga family conflicts, oluusi amakabuliro gabaamu okutabukatabuka, tufuna okuziyizibwamu ebyo bye tunoonya. Kyova olaba nga tuteekeddwa okufuba okulaba nga tusetolinga, naye okusinga byonna nga Mukama tuteekedde. Waliwo n'entalo ez'omwoyo ng'olwo lwe tulabye, entalo ez'omwoyo ezibeerawo nga lwe tulabye malayika ng'alwana okujja eri Danyeri okumuddamu. Naye ekigambo kiri nti bwe tujja mu kusaba, ensonga zino zonna tuteekeddwa okuzeetegereza, tulabe nga tuyimiridde mu mpenda za Katonda, nga tuyimiridde mu makubo ga Katonda, nga tussa kimu ne Katonda waffe, tulabe nga enkolagana yaffe omuntu n'omuntu nga nnungi, tulabe nga newankubadde omanyi ekituufu kiri nti waliwo abantu abatakolaganika nabo, era Pawulo yabalaba. Kyovula bwe yali awandiikira Abaluumi, bw'onaasoma essuula eyo esooka, Pawulo yakizuula nti waliwo abantu abatakolaganika nabo, era n'abagamba nti if it is possible reconcile with everybody. Naye bwe yateekamu akagambo if it is possible, yali agamba bwe kikale bwe kibanga kiyinzika mutabagane na buli muntu. Naye yali akimanyi nti waliwo lwe kigaana okutabagana n'abantu, kubanga waliwo omuntu akunyiiza ng'atayagala gwe omwetondere, waliwo omuntu akusobya naye ng'ate ayagala gwe gwasobeza omwenenyeze, waliwo omuntu akusobya n'omunyiigira n'akunyiigira kubanga omunyiigidde kubanga yakusobya. Waliwo abantu abazibu abataagalika. Twasoma lesoni yali etuyigiriza ku kwagala abatayagalika. Waliwo abantu abazibu abakwekubako ennyo ng'omunoonyaako ensonga oluusi n'ekubula lwaki walisigadde ng'omwesibako, naye atugamba kutabagana. Oboolyawo tuyinza okuba nga tetugenze nabo mu maaso naye nga ate tetulese lutalo mabega. Bino bye bimu ku biziyiza okuddibwamu kw'essaala. Naye essaala Katonda njagala kubategeeza aziddamu ezo eziva mu mitima emyesigwa, ezo eziva mu bantu ba Katonda abali mu kunyigirizibwa olw'embeera ezibeetoolodde. Katonda amaanyi ge gakyaliwo, gakola, gawonya, gasumulula, gatambula kati mu nsi muno nga ganoonya abo abasibiddwa okubasumulula, nga ganoonya ensonga eziganye mu bulamu bwaffe okubanga gazikolako. Bikola by'Abatume essuula eno ey'e16 olunyiriri olw'25, njagala otegeera amaanyi agali mu kusaba kuno kwe twogerako. Essuula ya 16 olunyiriri olw'25 lugamba naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne babawulira. Pawulo ne Siira newankubadde baali mu kkomera tebaalekerawo kwesiga Katonda, essuubi lyabwe mu Katonda. Laba ffe circumstances bwe zibeera embi ezitwetoolodde nga tulina okusoomozebwa okumu, tubulwa essuubi, tuwulira nga tuweddemu nnyo, naye singa amaaso tugakuumira ku mukwano gwaffe oyo Yesu, newankubadde ng'okusoberwa kuzze ne tutegeera kyali ne tukkiririza mu maanyi ge, njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo mu kusoomozebwa Mukama waali, kubanga ayitibwa omubeezi atabulwawo mu kulaba ennaku. Pawulo ne Siira bali mu kkomera. Mu kkomera omuntu yali baladde agamba kyawedde dda. Omanyi waliwo lwe tukkiriza kati gambanga omuntu bw'amala okufa essaala zaffe zikende ate oba yafudde, naye nga tetukyetaaga okwesabira ffe tugumizibwe. Waliwo ebyafa nga oboolyawo tebikyayinza kuddamu kuyunga. Omuntu naggwamu amaanyi n'agamba kyaggwadde ekyo sikyalina kyenkyetaaza. Pawulo ne Siira bali mu kkomera, baali badde bamaze okugivinga up, naye Bayibuli egamba mu kiro abasajja bano babiri Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimba. Kyetaagisa okusaba obutakoowa, kyetaagisa okutendereza Mukama obutakoowa, kyetaaga okumuyimbira obutakoowa. Beera n'oluyimba olw'omwoyo lw'oyimbira Mukama olukonekitinga n'amaanyi ag'eggulu. Ekitabo ky'ennyimba kino kirimu ennyimba nnyingi. Oyinayo oluyimba lwo lw'ogamba nti olwo bwe nduyimba ŋŋumizibwa. Oyinayo oluyimba lwolwo nga bw'oluwulira owulira ng'okonekitinze n'eggulu nga lukusendasenda okuleeta eri okusaba n'okweweerayo ddala. Pawulo ne Siira ne bayimbira Mukama nti abasibe nga nabo abalala bawulira. Olunyiriri olw'26 lugamba amangu ago ne wabaawo ekikankana ekinene, emisingi gy'ekkomera ne gikankana, amangu ago enzigi z'ekkomera zonna ne zigguka, ebyali bibasibye bassebo ne banyawo byonna ne bikutuka.
mu kusaba kuno kwe tuzzeemu ebisibe byonna bigenda kukutuka bassebo ne bannyebo bigenda kukutuka kubanga essuubi weeriri bigenda kukutuka byonna ebyali bibasibye ne bikutuka enzigi z'ekkomera zigenda kweggula emisingi gy'ekkomera gigenda kukankanya kubanga Mukama waffe wa Pawulo ne Siira bwe baasaba Bayibuli egamba nti n'omukuumi w'ekkomera n'azuukuka bwe yalaba enzigi z'ekkomera nga zigguse n'asowolayo ekitala kye n'agenda okwetta kubanga ng'alowooza abasibe baali badduse naye nga Pawulo ye tafa nayo ne Siira tebadduka. Omukuumi yagamba n'ategeeza nti abakama bange nti akalimu kannemye n'awulira nga yeekyayi. Pawulo nga wali namugawo omusajja w'oluganda tewetta. Omusajja n'atya n'okutya. Omusirikale akutte Pawulo. Omusirikale n'atandika okutya. Omusirikale n'atandika okuvunnamira abasibe. Bannange Mukama alina amaanyi. Ebitusibye bijja kutuuka bivunname. Ebitusibye bijja kuta byonna kubanga mukwano gwaffe waali n'amaanyi ge gakyatambula. Katukola ku nsonga zino ze twogeddeko waggulu okubuusabuusa okugobe ebibyo byenenye olabe ng'ose tolinza amabanja go ag'omwoyo n'ag'omubiri olabe ng'otaddewo enkolagana ennungi olindirire Mukama n'obwesigwa ne Mukama anaakuviirayo ng'enjuba ey'enkya ne Mukama anaakuviirayo akola ebikulu anaakuwa omukisa. Bassebo ne bannyabo nsaba munzikirize nsooke nkomeko wano bwe mmala okuva mu kaseera ka camp meeting ku ssaawa zaffe eziddako mu devotion eddako tugenda kuba n'akaseera akalala ak'omugaso akaseera ak'okuka mu buzibu okutegeera ekigambo kya Katonda mu ngeri ekyasinzeko okuba ennungi naye njagala kubakoowoola mu kusaba okw'okwewerayo ddala okutali mu kubuusabuusa okusaba okutulenje okusaba okutula era okuggula enzigi z'amakomera tusobole okuteebwa ebyaffe biteebwe abaffe bateebwe tufune eddembe mu Mukama waffe. Katuweeyo okusaba. Ayi Kabaka nannyini eggulu n'ensi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Oli mulungi nnyo taata waffe. Laba kale bw'otukuŋŋaanya ffe abaawukanyiziddwa mu mubiri ne mu mwoyo n'otuleeta okussa ekimu. Weebale nnyo olwawugama. Weebale nnyo olw'abaddu bo n'abazaanawo Mukama be wakkiriza ne basaasaana mu nsi ez'enjawulo olw'ekigendererwa. Ng'ate omukutu guno gwe gumu ku mikutu egyongedde okutuyamba okuzimba obulamu bwaffe obw'omwoyo. Twagala kukwebaza Mukama olw'abaddu bo n'abazaanawo bano bakuweereza. Waliwo families nnyingi eziri emabega ng'obulamu bwazo bubeerawo kubanga omukyala oyo ali eyo gy'ali kubanga omwami oyo ali eyo gy'ali. Waliwo abantu bangi abafuna essuubi ng'omukyala oyo akutte eddoola y'emu akutte eddoola ze bbiri n'aziweereza abantu be abali ku lukuusi abali mu mbeera enzibu. Essaala zaabwe zonna ze basaba ez'abantu abo kazibatuukeko bano zibakolera ebikulu. Naye Mukama awamu n'ebyo byonna abaana bo bano nabo balina okunyigirizibwa. Balina okunyigirizibwa, balina ebibasobedde, balina ebibatabukako, balina obweraliikirivu, waliwo lwe balwala, waliwo lwe batunula ne batategeera bigenda mu maaso ne bibaleetera ebibuuzo bingi mu bulamu bwabwe. Tuzze okwegayirira osumulule, tuzze okwegayirira oleete omukisa gwo, tuzze okwegayirira enzigi ziggulwe ez'amakomera, enjegere zikutuke, tuzze okwegayirira Mukama wabeerewo enkyukakyuka mu bulamu, ebyo ebizze nga bibakaabya bye balowoozaako ne basitunkanya emmeeme ne bakeŋŋentererwa munda mu bo. Mukama kaakati bifuuke lufumo. Ago agabadde amakomera n'abadde abakuumi abatukuumira mu busibe bavunname. Ebibadde ng'ensozi bivunname. Weebale Yesu kubanga otuwulidde. Tukuume mu kaseera akaddako oyogere ate mu ngeri y'amaanyi era ey'omwoyo etuleetera essanyu etuleetera okujaguza okukwesiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.